okitegeera nga oli tamanyi ngeri gye ntobye nga tamanyi ngeri gye mbaddewo oli naakulwanisa nga talina nsonga nze ndabirira famire yange okuva ku mmange paka ku kitange nsobyanga omuntu olina avuma nayingizaamu abaana bo okitegeera n'omuntu atamunyegangako kintu olina ayingizaamu mukyalawo lwakuuli anoonya vyu ekinafuya nze nakola kyerugo nakyogedde before ndowooza gwe kujja nebeera successful era omuntu naavayo n'agamba yayingiza abantu babwereere yakoze eki ne bateekawo embeera eyo bwetyo nengenda embalala kyo negaana nekibeera everywhere kyo embalala egaanye nze ani akola kyo neetagaana nze ndi muntu nga mmwe ndi muntu nga gwe atunda chapati nga gwe akola ffe bamu just mulimu gwe gwawukana leero otunda chapati neziggwawo enkya nezigaana okuggwawo okitegeera kati bannange mulekerawo nyinza okuba kale ndi arrogant ebiseera ebisinga ng'asobola okwogera ekintu nemugamba ono ali bwati naye kino ekintu kyabadde kinene kyabadde kinene kuba abasajja abasatu bonna balina fani base ate gye neetaaga ate gye ngabanako kino ekintu teri ampuushinze kikola era nga ogamba omuliro guyinza okuba omuliro okitegeera ng'abantu bankutte bubi okitegeera oli naavuma nayingizaamu ne famire yo oli naavuma nayingizaamu n'abaana bo tegeera nze nina abaana basatu tebamanyi bya industry eno ne mukyala wange tabimanyi tegeera naye oli namuvuma n'amulumba tegeera lw'abantu obanga tebategedde kyenayogedde kyekindeese wano okwogera sirina kyempisaawo sirina pressure ya muntu pressure yinza okubeerawo nga yange ne famire yange ne kaliya yange gyenjagala ennyo ate gyenkoledde ebbanga eddene okitegeera esobola okusaanawo lwa bigambo bya bannamawulire mu neesaanawo mulimu abanjagaliza okundaba nga siriiwo kitegeera ngoli agana kagravity ako kitekavaawo okitegeera nga oli tamanyi ngeri gye ntobye nga tamanyi ngeri gye mbaddewo oli naakulwanisa nga talina nsonga nze ndabirira famire yange okuva ku mmange paka ku kitange nsobyanga omuntu olina avuma nayingizaamu abaana bo okitegeera n'omuntu atamunyegangako kintu olina ayingizaamu mukyalawo lwakuuli anoonya views oli naatuuka ne bapromota abandi kuguze n'abalaguyo talina kyali oli navoola ennyimba zo oyimba ebitazimba ofulumya agayimbayimba Keisi bwe yayogera okitegeera nensirika nekugamba yesi gayimbayimba onfuna Keisi negamba gayimbayimba naye nga oba kyenteekamu nga tokimanyi gomanyi abantu abandyako tomanyi bantu bandyako bangi ewaffe nze ayina n'emmotoka tegira maama wange baganda bange abaana babaganda bange noli naakulwanisa abantu bakuba ekifaananyi kyembalala nekigoyinga vairo wali omusajja ayangula sheishaka naga sijja kugula oli munafu nnyo okitegeera naga nze naddamu ddi amaanyi agayimba ebintu ebinyumira abantu biyinza okuba gwe tebikunyumira nga gwe tebinyuma tobyagala ne waliwo ababinyumirwa muyina platforms ez'amaanyi ezinsinga muzirina musinga following teganze ne bwenkola ki tebajja kumpuliriza ne bwe mba mutuufu kwe ekintu kyenjogera si kibi sina kyenjogedde kibi nze okubagamba mbu tuba abalala omukisa basiziza musango nze yogera ku makya neneewaana naye nga ndi wakabi nnyo si musanga naye anampana nga seewaanye okitegeera sirina buzibu nammwe sirina buzibu na munnamawulire
ate Mungu nga ndaba zisina mutima mubi ensonga ki ekinnuma nkyogera naye nga kiri bwekiti ne bwekiti okitegeera nekiva ku mutima abayimbi bonna bazze banvuma bafefe busi baani naye amazima ga Katonda Mungu nga ndaba n'okunjako buli kye nnina ne kalyange okusaanawo siina mutima mubi eri feefe siina mutima mubi eri Victor Kamenyo siina mutima mubi eri Bebe Cool eri Bobi Wine bino mbyogera just wano bwe bati naye mutima gwange njagaliza abantu bonna abamanyi bammanyi abambeera okumpi bammanyi Mungu tasobola kukugabirira myaka 10 n'obeerawo n'obeezaawo maama wo baganda bo baani ne bakyali bange ng'olina omutima ogulineko sigulina naye munnwana okulaba nga nzira emabega abamu ku mmwe musanze wendi temumanyi kyempiseemu kubeerawo okitegeera ne munkootinga bubi yagambye kino nze njakera ku makya owajja omwana nga wakabi Nimrodi amazima ga Katonda nja kuvaayo keizi nani nakusanko ku shemu ne nkugamba siina luyimba saaki kugamba nenga era ngenda kukola nnyo nfuna oluyimba nali badde neegulumiza nenga nze nduyina wengera kumanya nga siri wakabi nengendo nenyimba ne batanyaniriza mu kuyimba ngenda kuwa omuntu nyakwata sente zinandyetaddemu nziteeke mu muntu omulala amazima ga Katonda. Nja kusaba Gravity osooka okwatiriramu kookogero kakkane tujja kufuna Nimrodi atuweeko wano. Ebigambo bya Gravity tebyawukana nnyo ku byange. Nzijukira waliwo nayogera ku Juliana buli omu n'amisquotinga naye ng'ate ekintu kye nali ngezaako kuyisaawo is support from abantu be muyita ba legend okitegeera nga be balina okupavinga way oba be balina okusupportinga abayimbi abaliko right now. Abayimbi abaliko right now be bakuba ebisaawo okitegeera be bakola ebintu ate bali be bandibadde bakola oba ebyabalema okitegeera. So wano tugezako kuyisaawo ka message ya support from abatusookawo si kutukuba bikokola oba kutugamba egenda gaana tugezako kulaga mbu Gravity bw'aba ategese show kikakatako abantu abatusookawo okusupportinga oba n'okubeerawo ku show ne bagamba abaana abaliko kati bakubira ddala because at the end of the day ne ba legend abamu be muyita ba legend tebalinyangako na cricket over kukola show ne sellinga out naye ng'ate bano abaana abato be bali mu zikuba kati right now as we speak. So kiba kya buswavu nnyo okulaba nga abantu beetumye zi legend naye ng'ate tebasupportinga mijiji mito oba abaana abato abaliko right now. Instead ate be baagala obbasuula oyo tasobola kugijjuza oyo asaaga oba biki oba nasettinga update ku lunaku lwe lumu n'omuyimbi omuto ng'ate yandibadde ajja ku kivulu n'agamba bana bana I'm proud of them. So ye message tuyisaawo is abantu abakulu oba ba legend oba be muyita aba stars abatusookawo music industry basupportinge bano abaana bato nabo baddamu